nkubuuzaako nnyo angoberera ku TikTok, YouTube, ku mitimbagano gyange ez'enjawulo butereevu wano ku Jamaica Uganda. Mu byafaayo olunaku lwa Easter lwasanyu nnyo eri Abakristo olubaddewo emyaka n'emyaka. Mu kujjukirwa lwe lunaku Abakristo lwe bajaguza nga kuno okuli okujjukira amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nga Bayibuli w'ekirambika, Yesu yafa ku musaalaba ku lunaku lwa Good Friday. Okujjukira ku Bayibuli ngira bwe kugamba, yazuukira Yesu Kristo n'akomawo ku bulamu bw'ensi ku Easter Sunday. Nga Easter eriwo mu ngeri ya njawulo buli mwaka wakati wa 21 March ne 25 April, nga kino kisinziira ku bujjuvu bwa njuba nga bweba ekirambise. Nga bulijjo Abakristo abamu bamala obudde ku masinzizo mu kujjukira kuno kw'ossa okusinza wamma n'okujaguza obulamu bwa Yesu Kristo. Mu families awaka omuli emikwano ab'enjawulo baba mu kujaguza okuli ebyokulya ebyokunywa, mu kujaguza wamma n'ondabira essanyu eryo. Wano ku Jamaica Uganda kwagaliza Easter ennungi. Mukama akuume, katudde mu mboozi gy'otasanye kusubwa. Mweraba.